osobola okuba nga wagula emmotoka era ng'olina emmotoka zo nga mmeka nga 5 naye ezisooka neefa eyo n'ogitunda n'ojjawo neddamu eyokubiri neefa nga kati emmotoka ze wayina obala ngalo naye ng'ekituufu emmotoka eri emu gye weetaaga otunde ozzeewo ennyumba ya jjajjaawo ozzeewo essabo lya jjajjaawo emmotoka zino 10 zikomewo muki mulujja nze natandika okuvuga emmotoka nga nina emyaka 16 nentandika okuvuga emmotoka yange yasooka nga nina emyaka 10 n'emeka nze nakwata essimu Sony Ericsson nenjitwala ewaffe mu kyalo ne bagaa nti nina ekitole kya sabbuuni mu ngalo era ku kyalo ewaffe kwe banzaala nze nasooka okukwata essimu nze era nze nasooka okuva e Kampala n'essimu mu 98 nentwala essimu ku kyalo ewaffe otegedde bulungi era nze yessimu gy'owulira nti 0772 ye layini yange embereberye teva 0772 62384 ye layini yange ki embereberye kakati ate naalibadde nfunye essimu ya Airtel ye yasooka eri 0753 naye essimu eyo yantawaanya nnyo nga baganya okumpandiisa olw'okuba nti nali sinnawa musolo otegedde bulungi nga baganya nkyali mwana muto naalisoose kuba naya Airtel naye kati eya Airtel gye naalibadde nayo tebagiwandiika mu mannya gange kati ngenda okufuna egundi akakonga akalonda ye essimu ya 0753 62384 otegedde bulungi kakati muntu ki akuuma essimu ye gye yatandikirako ngenda nagyakati kyakyayina omanyi kyekitegeeza ate nga yaddwaliro omanyi kyekitegeeza siri muferi omuntu buli lunaku akyusa essimu buli myezi 6 akyusa ki naye kati nze jjumba Lubowa aligawesa ekinsukyusise essimu yange atali mubbi ataferangako kiki okitegedde bulungi essabo lino mwe tutudde mwe tukolera live limazewo emyaka 3 mu emeka simbooza 32 era Naalongo yali atudde wano juzi n'asanga omukyala naga nti otwali ewa Moses omusajja omusoga basajja nsolo eyawanga amayembe gali emyaka kati giri 32 naliwo nga bazimba essabo lino nga baleeta amayembe nze gundi nvudde ekyungu Naalongo yali afiira awo n'agamba era asangako kawumpuli n'amugamba nedda empabe mugimuddize oyo mwana wa gundi naye ng'omukazi ali myaka kati 62 bamuleeta wano nga wa myaka 3 nagati kano kaali kaana kato wano essabo lyerino lyennyini tojjukira Moses tojjukira Nsaale tojjukira gundi nga bonna baamenya bonna baafa bonna baafa nga n'omu yagwa eddalu n'agamba gyali n'aka naye yali wakugwa ddalo kubanga yali musawo ng'alina amaanyi yagula fusonga zakajja naye nga buli mukazi nange yankwana awo wandabira yanneebakako era yeyanzibako ne lubaale wange naye omusawo oyo yagwa eddalu munyumiza abo alina akagaali atonda mukene naye nga yali w'amaanyi nnyo kati bwe nkunnyonnyola nti bw'osobya lubaale ofuna ebizibu bye nkunnyonnyola mba mbimanyi okitegedde omukazi yali awo yava kyungu yakeera yayina envi yatuula nawali mu kyoto kya ddungu yayina envi ng'omutwe gulimu envi njeru ayina emyaka 6 yajja wano nga wa myaka 3 nga bamuleese naye nga nze mundika vubuka kato nannyonnyola abantu bonna bannyonnyola nga baafa naye ng'ate nali naba ebweyogerera awo wajjati era awo ebweyogerere wewali omwana omuwala we twabeeranga n'omukyalo oyo we nazaala omwana namujjumbi muwala wange omuberebe kati si wa myaka 23 otegedde naye nga nali mazeewo emyaka 7 najja kati bw'okwata bulungi lubaale
abantu bewalagula oba tokyabajjukira nabbajjukira badda. Kati nze sirina kyenjogera mu kweyisa bulungi mu bujjajja era obujjajja bukola. Saagala timweraliikirira musamire lubaale mwagale kubanga bwe tujja wano ku live tuba tuzze kunyumyamu nammwe mutegeere bulungi ebyafaayo byaffe by'otayinza kufuna ng'ozze wano musabo kati ebyo temubitegedde.